South Africa lirimu ku mawanga agasingamu omuwendo gwa Bannayuganda abangi. Kyokka ab'ekibiina ekigatta Bannayuganda bano batubulidde okusomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu kwe baagala gavumenti ebayambeko okugonjoola. I think it's also time for the government to look after Ugandans in Southern Africa, to take them as also taxpayers in Uganda, to take them serious as Ugandans living in diaspora. Bano batubulidde ne ku munnaabwe yamala emyezi 6 mu ggwanika South Africa ng'ensimbi ezimuzza tebaziraba. We've got people that die from here and we don't have means of taking them back home. And we always cry out, and you also know that the embassy has got no facilities to do that. Bano basabye President Museveni atuukirize obweyamo bw'okubadduukirira bwe yakola eri ekibiina kyabwe. We've also wrote to the new parliament, the 12th parliament now. We also reminded the president, we don't know if you get our letters or not. Basabye ne gavumenti ebataase ku musolo omungi ogugibwa ku bintu ebyangungu bye baba baleetedde abenganda zaabwe. Omuntu aba alina akantu ke ng'aweereza oba maama we oba ng'aweereza jjajja we oba senga we naye nga kantu katono tekali ka bbeeyi naye ate bw'otuuka e Uganda n'okabazaamu musolo. Muntu kintu kyadde akikozesa n'agamba kino kankitwale ewaka nange kinnyambe naye otutuuka eri omusolo batuleega mungi nnyo.